You know, this is a Mugambe. You know, this is a Yagamba. Kale, ne wakanga, ne wati Samugambe. Kale, ne wakanga, ne wati Samugambe. Mama, ndagala mukulise mkola akiki, ndagala mukulise mbanga. Ndagala mukulise owenge akiki, ndagala mufole chibanda mbwe. Ante jetonde moninga bapala payina, bakamanda nachorena, selo kwenye totalena. Telefonana, funaza inaina kubanga balifanana komona yete balina ulida. Kule muje yitaka wakawalaga. Walione yeliseka todawalaga, niyeka waka mwelaga edansa omesaya. Namotonolera namasonega kuloma, thank you. You know, this is the order. Kale, nebu wakanga. Mugambe. Tulirandani. Kampala walinga ngasoma bilomba wakijeka waliga alumye. Anto muziki temuli mu interview katibwento mulaga wensonga bagambe gumu. Nize mbarayirira. Jama kogere kiriche bawalo bakoi. Tubagambe mbarayirira kubake kuse kiriche bawalo laola. Obantu sebo mabate kumatango. Berenga musezaro lelezitango. Barika babali, bari sida bari. Bari oroma mongere bari sida gumumbu. It is only God, it's only God. Some lights, Manange, don't be mean. This is for the ghetto youth. This is for you to believe in yourself that you can make it. Can I hear them? Can I hear them? You are ready. 2, are you on? Body ready, Mas, body ready. You know me, Cynthia, what? Mercy, from Cambodia to the world. Allah, Bibo, Tim, Naomi, Alliance King. You know, me Cynthia. Never kanga, never tisaya gamba. Thank you. London. Walwa gamba yo. Azawi. You know, me Cynthia Mugambe. You know, me Cynthia gamba. Kale, ne wakanga, ne wati Samugambe. Kale, ne wakanga, ne wati Samugambe. Mama, ndagala mukulise mkola akiki, ndagala mukulise mbanga. Ndagala mukulise owenge akiki, ndagala mufole chibanda mbwe. Ante jetonde moninga bapala payina, bakamanda nachorena, selo kwenye totalena. Telefonana, funaza inaina kubanga balifanana komona yete balina ulida. Kule muje yitaka wakawalaga. Walione yeliseka todawalaga, niyeka waka mwelaga edansa omesaya. Namotonolera namasonega kuloma, thank you. You know, this is the order.
kale ne bwakanga mugambe tuli London Kampala bwalinganga nsomba byomba wabagezeka balinga alumye anti omuziki temulimu interview kati bwento mulaga bw'ensonga bagambe gumu nze mbalayirira gabavugire kiri kye baawalula kwe tubagambe mbalayirira kuba tefuuse kiri kye baawalulaola oba tusibunga bate ku matango mbere nga musezalonene kitambo balikaaba balisinda bali oloma bongere balisinda gumumbu gamba nasoma kone kakoza mutale nze nasoma okuleta wonene enzige okyalimanne basuze kyali musabantu Wulida, abasomesako kamuteeromi jipiri na maunga waya elepomi mumaumauka jimani mperioni gamba ate Napoleoni zokokunga naga siku wawa kukakasa naye ate waliwa balwane ngefuna obwenkanya kilwakikaliyiniraga yamwendeza Wulida, ejaka kulya kinasonga lifule kitakubanga ali yeni yamberi kuziri jupita tokako mutate kakozi helikopita zinigi zikaondote kakozi jetifaita akasima chimanyi kalina nebokuba mabere mototo noloma mugambe akasima chibanda kalina nebokuba mabere mototo gumumbuza nibu Barack Obama akanibiditi Hola, nani stop Zichaliyo bazimuteyo Bwezijwayo katukomao Wamala bayo mbuza munga fala Ntindiwa kayola bano bansudia Ulabizi Zichaliyo Bwezi mbuza nga tema wanga Hola Bwezi mbuza zika jodeyo Nega mwena abaze njogera Luzungu mulumanyi njogera Luzungu mwebale kujja kuwagira b'ensikirigi n'abandi ababaddewo ne Jobulinki ne management Family Forest teri agambayo ate bo ebino byagala okujjako kyembadde soogedde ulira nabadde nzize eno mumpe ku respect nange nzize Uganda kubanga Uganda twagala respect naye kati nze gyenina kansooke njibawe respect nammwe mumpe ku zammwe nzitwalira abakulu abamu babagambe bamanyire mulala bave ku kibanga mase gaga oyo Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining efumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi garden nungi parking nungi gate ya remote ekifo kino kyakomodating abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family nammwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etalya ssente ate ng'egenda mu kifunda tewunya ate tenunwamu oyina ssomero oyina ddwaliro mizigo maka kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe
Tulina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.